Mukama agamba kyonna kye tusaba mu linnya lye ajja kituwa. Yokaana 14:13. Naye tuba tukisabye mu linnya lye. Mu linnya lye. Era agamba tusobola okusaba kyonna mu linnya lye kijja kukolebwa bwe tunaaba nga tukisabye. Bw'oba osaba muganda wange aliyo osaba mu linnya ki? Tokemebwa okukozesa erinnya eddala lyonna, oba erinnya lya Maliya, oba erinnya ly'omutume, oba erinnya ly'ani, naye erinnya lya Yesu Kristu. Erinnya lye tusaba lya Yesu Kristu. Ye Katonda waffe, omulokozi waffe ye Yesu Kristu. Tusaba eri Katonda yekka, erinnya lye ye Yesu Kristu. Okusaba kwegamba okusaba kunoonya, era kwegamba kunoonya kusaba ate kuli kwonkona. Ekyo ekyogerako mu Matayo chapter 7:7. Okusaba obanga kwegamba ng'olina ky'osaba oba ng'okonkona oba kunoonya kyekyo. Naye ng'onaakonkona ku luggi sooka osembera awali oluggi. Toyinza kubeera wala n'oluggi ate n'okonkona. Kati sooka ojje osembere mu maaso ga Katonda, weetowaze eri Katonda, otambulire mu kigambo. Ekigambo kya Katonda kibeere omutindo obulamu kwe butambulira. Ekyo ekigenda otusembeza kumpi ne Katonda, olwo olyoke okonkone ku luggi luggulwewo. Mu kitabo kya Ephesians chapter 1:21 watulaga nti erinnya Yesu Kristu liri waggulu wa buli kimu, buli maanyi gonna agali ku nsi, na buli waggulu wa linnya lyonna, si ku nsi eno yokka naye ne mu nsi erijja, era nga gwe mutwe egwa buli kimu eri ekkanisa. Erinnya lya Yesu Kristu lya maanyi. Mu Luka chapter 9:1 Mukama waffe Yesu Kristu yayita abagoberezi be 12, yayita abayigirizwa be 12 wamu, n'abawa amaanyi n'obuyinza eri obwakabaka, amaanyi g'ekizikiza gonna n'obusobozi okuwonya endwadde. Obwo obuyinza Mukama yabutuwa. Ekyokulabirako wano kyenyinza okukuwa ye mupoliisi owa traffic, omupoliisi owa traffic. Owa poliisi ono owa traffic okuyimiriza emmotoka yonna teyeetaaga maanyi gonna, wabula ye alina kuwanika mukono emmotoka eyimirira. Era ng'ono avuga emmotoka tafaayo oba owa poliisi mumpi oba muwanvu oba alabika atya mu feesi, oba mwana muto oba mukadde oba mweru oba muddugavu. Ye ayagala kimu, kasita alaba owa traffic nga awanise omukono ajja kuyimirira, kubanga obuyinza buli mu kyambalo. Ekyo ekiweereddwa owa traffic ono buli mu kyambalo. Kati naffe obuyinza Mukama waffe Yesu Kristu bw'atuwadde tebuli ku ndabika yaffe, ki kye twambadde, kiki, naye obuyinza mu nsi ey'omwoyo. Omulabe Sitaani alaba ekitangala kye twambaziddwa. Omulabe Sitaani obuyinza bw'atya ekitangala Mukama kyatwambazizza. Erinnya Yesu liri wamu naffe, wabula tatya bifaananyi nti olina ekifaananyi kya Yesu Kristu otambula nakyo, oba olina w'okitadde, kugamba oba okitimbye mu nnyumba. Ekyo omulabe Sitaani si kyatya, oba okitadde wansi wa piro, nedda. Omulabe Sitaani tatya nti oba ndabika yaffe oba ebitiibwa bye tulina, naye enkolagana yaffe ne Yesu Kristu yeeyongera ekitangala ekyo ekiri wamu naffe, ekiraga nti okubeerawo kwe kuli naffe. Ekyo omulabe Sitaani kyatya. Omulabe Sitaani ye ayagala awulire eddoboozi eryo liriko ekitangala kya Mukama. Ekyo kyokka omulabe Sitaani kyatya. Era omuntu yenna asobola okugamba wonyezebwa mu linnya lya Yesu Kristu. Omuntu yenna asobola okugamba emizimu nkumenyawo mu linnya lya Yesu Kristu, ndagira emizimu gyonna okugenda mu linnya lya Yesu Kristu. Omuntu yenna alina obusobozi obwogera ekyo, naye omulabe Sitaani awuliriza eddoboozi eryo lijiddeko obuyinza bwa Yesu Kristu. Ekyo omulabe kyatya, naye obuyinza Mukama waffe Yesu Kristu yabutuwa.
obuyinza Mukama waffe Yesu Kristo yabutuwa, naye obuyinza obwo tubeera nabwo tutya. Yokaana chapter 15 verse 7 Mukama atugamba bwe tunaabeera mu ye n'ekigambo kye ne kibeera mu ffe, tujja kusaba ekyo kyonna kye twagala era ajja kitukolera. Atugamba bwe tunaabeera mu ye, bwe tunaabeera mu kigambo kye, ekigambo kye kijja kubeera mu ffe, naye ajja kubeera mu ffe. Kati ekintu kwegamba ebiseera ebisinga amaanyi ga Katonda, amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu buli omu agaagala, naye ng'ago nga tegannajja, nga tonnagenda musajja wa Katonda mugamba nti nsabira nange amaanyi ga Yesu Kristo gabeere ku nze. Tuba tulina okusooka okusimba emirandira mu kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kirina okusooka ne kibeera munda mu ffe. Ekigambo kya Katonda kibeera munda mu ffe, kye kipimo kya amaanyi ga Katonda aganaabeera mu ffe, ng'ekigambo kya Katonda kye kitangaala ddala. Okwagala kwa Katonda ekubeera mu ffe, Katonda aba wamu naffe kuba Katonda kwagala. Kyekyo kyogerako mu Yokaana chapter 15 verse 7. Bwe tunaabeera mu ye, ebigambo bye ne bibeera munda mu ffe, ajja kubeera munda mu ffe, era tujja kusaba ekyo kye twagala akitukolere. Kati ekyo kye twagala okusaba tusooke tubeere n'ekigambo kye munda mu ffe, tubeere naye mu mitima gyaffe okwagala, kubanga ekipimo ky'okwagala ekiba munda mu ffe kyenkanankana n'ekipimo ky'amaanyi Mukama kyatwesiga nakyo, okwagala, kuba Katonda kwagala. Okwagala kye kitangaala era ge maanyi, kwe kubeerawo kwa Katonda bwe bulamu. Okwagala kye kitangaala, mu kitangaala mwe muva obulamu. Kigambo kya Katonda kye kisooka okubeera munda mu ffe, essaala n'eryokeddako. Essaala gye tusaba weeba ekwataganye n'ekigambo kya Katonda ekiri munda mu ffe, olwo tujja kulaba ebibala ebiva mu ekyo kye tusabye. Ekitabo kya Ephesians chapter 6 verse 18 Mukama atugamba tubeere nga tusaba buli kiseera mu mwoyo, n'okusaba kw'essaala zonna mu mwoyo, n'okwewaayo mu mwoyo. Kyenva nkugamba muganda wange, beera ng'osaba munda mu ggwe, ngo mu mutima gwe n'oba olina emirimu gy'okola ng'ogamba Mukama nzigyamu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Ekyo kye kigenda otusembeza kumpi ne Mukama Katonda. Ekyo kye kigenda okuleeta okubeerawo kwa Katonda, ekitangaala kye kibeere munda mu ffe. Ekikula kya Yesu Kristo kyeyoleke munda mu ffe. Era ne mu kitabo kya 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 Mukama era atugamba tusabe obutakoowa, tusabe obutakoowa. Okusaba obutakoowa tekiba nti tusobola okutambula mu kkubo ng'ogenda osaba ng'abantu bakulaba osaba bakuwulira, nedda. Nekikole mu mutima gwo nga tolina muntu yenna gw'olaga, ng'olina otudde oba oli mu motoka ogenda oba oli ku mirimu gyo, mu mutima gwo ng'osaba ng'ogamba Mukama nzigyamu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Ebyo binaabeera munda mu ggwe. Ekintu buli lwakyogera ng'okiddiŋŋana mu nsi ey'omwoyo n'okyogera, eyo mmere ya spiriti. Ekigambo ekyo kirina obulamu, ekyo kyogera kirina obulamu, ogenda ofuuka ekyo. Era otuuka ekiseera nga bw'okyogera okiwulira mu mwoyo gwo, okiwulira nti ekigambo kiramu, kirina obulamu. Mukama bakuume, mubeere bulungi, mbaagala nnyo, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Osobola okugabanako n'omulala ekigambo kya Katonda, tusobole okuba nti ensigo ya Mukama Katonda omulamu Yesu Kristo tugigabanako n'abalala. Twenenye, tuleme kulinda olunaku olusembayo okumanya Katonda, kubanga mazima buli muntu alifuna akakisa, era buli muntu alina appointment ey'okuyimirira mu maaso ga Katonda ku lunaku olumu. Buli muntu aliyimirira mu maaso ga Katonda ku lunaku olumu. Tuleme kulinda olunaku olusembayo okumanya Katonda. Buli muntu nga mulamu tulina akakisa okwenenya ebibi byaffe, tudde eri Mukama, tudde ku kkubo ery'obulamu. Mukama bakuume.